n'obeetaaga ekifo ky'obukulembeze bw'eggwanga. Oyina Robert Kyagulanyi sirabangayo ekirungi mu Kyagulanyi sikirabanga. Naawe nkikusabye nekikubula. Naawe bingi. Mbulirayo kimu okuyimba. Okuyimba. General Rwashande agamba nti emyaka gyonna gy'alabidde Kyagulanyi talinayo yadde akalungi n'akamu bwe kati, yadde akatono ddala ke yali amulabyeko. Ayongerezaako ebigambo tugenda kubeera nga nabyo tubifuna. Abatta David Owori omuzannyi wa AS Villa bakwatiddwa, naye bw'owulira ebigambo bye boogera oyinza okwewuunya ensi. Batuweeko. Ani yakuba? Alali yamukuba, Franka nze nemukwata musawo, Franka namuzaako ekigato. Alali bamuta alali nono. Gwe wakola ki? Nekatu. Gwe wakola ki? Ono yamuzaako yamukuba. Franka yamukuba. Waliwo lifulanko lyayina ebireko yapaati yaddayo musawo era owedda waayo. Ndagala nyambe nange kiri okusoma. Kale bali n'abansonyiwe nakuzira n'omulimu nkola. Bw'otunuulira abavubuka abo oyinza okusanga nga tekuli aweza myaka 3 oli akugamba nti bamusonyiwe ayagala kuddayo kusoma naye yatutta obulamu bw'omuntu. Omulala agamba bansonyiwe siina buzibu nafunye n'omulimo. Bakyafeffetta abalala ababulayo. Tugenda beera nga tutunuulira emboozi eno. Wabula omukulu amanyiddwa nga Hassan Kasinje avuddeyo n'asaba poliisi oba abakulu mu ggwanga bateekewo poliisi oba ekitongole ky'ebyokwerinda nga kino kirabirira bannabyamizannyo. Okyogerako ki? Tugenda kubeera nga tujja ku mboozi eyo naye osobola okubeera nga ate ogitegeera. Honorable Muwanga Kivumbi atuusiddwa mu kooti e Butambala wakati mu bukuumi obw'amaanyi. Muwanga Kivumbi nga bw'ogenda mu maaso n'okuba ng'olaba ku screen aleeteddwa mu kooti. Byonna tubirina ogenda kubeera ng'ate obitegeera. Olunaku olwajjo ssentebe w'akakiiko aka Kosase Honorable Muwanga Kivumbi omukulu amanyiddwa nga Nkunyingi Muwada yavuddeyo n'alagira Maria Muwangadya alabikeko mu kakiiko kano olunaku olwayo ku ssaawa 3. Singa agaana okwereeta then balyoke bakozese ku maanyi. Maria Muwangadya talinze maanyi, asazeewo yeereete yekka mu kakiiko era we tukoledde emboozi eno nga bagenda mu maaso n'okubeera nga babakunya. Ebiri sides eyo tugenda kubeera nga byonna tubibawa mukwano gwaffe. Nzikiriza nkutegeeze nti Ssaabakunzi wa NUP ye Habib Buwembo avuddeyo n'agamba nti bagenda teekawo olunaku lwe batuumye Bobby Day lugenda kubeera lwa Sande nga bannayuganda abaagala Robert Kyagulanyi Ssentamu bambala oba t-shirt oba ekintu kyonna ekiriko ekifaananyi kya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okirowoozaako ki munnayuganda? Kikola, kinaakola, gwe endowooza yo eri ki? Tugenda kubeera nga tubitunuulira. Mu ngeri emu tugenda kubeera nga tutunuulira ku bigambo bya Ibrahim Ssemujju yakozeyo n'ey'Oluganda. Wabula bannayuganda ku mutimbagano bavuga Ssemujju bamuvuga sipiidi eri etagambika. Wonna tugenda beera nga tuwubawo olubu lw'ekigere osobole okubeera nga nabyo obitegeera. Dr. Chris Baryomunsi ayongedde okuvayo ku nsonga za Besigye ng'agamba nti okuva yakyalidde Besigye mu ddwaliro kino kyataddewo obunkenke. Bunkenke ki? Tugenda beera nga tubitunuulira. Twegatteko kankolemu bwe nti katono nnyo then nzije tusumulule entanda gye tuleese olunaku olwaleero. DPTV Uganda, Dawn People Television.
Mbanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otwegasseeko webali nnyo webalire ddala okubeera ng'otugoberera. Eno ye DPTV Uganda, yenze Sajjime amaze okubeera nga ntuula ebigambo wamma tubigambe. Video nja kusaba n'obuwombeefu sooka ogimpeere like eyakatwegattako genda maaso n'okubeera ng'ate osubscribinga ku mukutu guno ensonga etambulire ddala maridadi sana kabisa. Tutandise ne bannabutambala abazze okkakasa nti omuntu waabwe Honorable Muwanga Kivumbi aweebwa akakalu ka kkooti oba bigenda kutambula bitya mu kkooti. Mu bigambo byabwe bakulaze nti basalinkiriza busalinkiriza okutuuka ku kkooti, bayise mu nsiko, kitegeeza amakuba agajja gabadde limited okusinziira ku bigambo byabwe. N'ekino tekibalobedde kubeerawo kakasa nti omuntu waabwe omwagalwa waabwe bamuyimirirawo, ekyo kibayita omukwano. Bannamateeka nga bakulembeddwamu Medad Lubega Sseggona akali amaggwa kanso Kanso Sam Muyizi, then n'abalala, then Deputy President w'ekibiina ki NUP, Acting President naye abaddewo bulungi nnyo, of course n'abakulembeze mu NUP abalala bangi okakasa nti Muwanga Kivumbi afuna obwenkanya, afuna eddembe lye, era tumulabye ng'atuuka ayingizibwa. Ojja tuwaako katono nnyo katambi ako tuba tuva tweyongereyo. Omanyi Machete ayina ekintu kyeyayogera ku NUP awo ku kitebe, n'agamba nti obusibe obw'ebyobufuzi buwooma, naye bw'olaba emizira n'enduulu abantu ababa beetoolodde oba abeetoolodde awo, buli omu alaga nti Muwanga Kivumbi talina musango. Ekyo kyokka osobola obbeera mu kkomera nga owulira ng'oli mumativu. Si kirungi nti okubeera mu kkomera, naye okubeera mu kkomera ng'ensi yonna ekimanyi tolina musango, nga buli w'ofuluma emizira givuga, ekyo kiwaamu ku maanyi. Naye okubeerayo ng'ensi yonna ekusalira omusango, ate ekyo nakyo kirala. Gwe tunuulira Muwanga Kivumbi ng'atuuka enduulu, emizira, okwazira n'okwessanyu eri abantu, ekiraga nti ensi emanyi amazima, ensi emanyi nti bino byonna ebyatebwa ku Muwanga Kivumbi oba oliawo bijweteke. So bye biri eyo, tujja kubeera nga tukubuulire ebinaaba bivudde mu kkooti. Tugenda beera nga weetuli atubirinze mukwano gwange. Baganda baffe abaakava mu kkomera ne Machete, nga bw'omanyi nti obulamu bukyankalana nga ovudde mu kkomera. Bannayuganda babadduukiridde, Bannayuganda babawadde obulamu,
baba wadde essuubi. Waliwo gwe bagulira piki ku guno omulundi bonna babagulidde amasimu. Kino nno kirungi. Kino kirungi nnyo nnyo nnyo. Akatusooke tulabe ku ssanyu lino then tukobewo. Machete ate yebamu already. Kakati bannange njagala kwebaza baganda baffe abo mulimu gwe bakoze okusonda ssente ne bafunira abakyali baffe amasimu agakabi. Bano abantu nga bwe mumanyi babadde mukomera ebbanga ya myaka almost 6 akati bafulumye abantu ne babaagala nnyo nnyo nnyo. Twebaza mwena ababagadde ne mubasondera kasente ne mukola ki ne bannaffe abasonda ssente ne bafunira amasimu ate nga amasimu gakabi nezikavazi nga kweziri. Sebo kalanzi ogwe nsooka okukwasa ejjugulu neyanzege banaye ebiramu byaffe tubifunye tweyanza banaye tweyanzege tetumanyi bwe tubatulaga kusiima kwaffe naye nga tusanyuse nnyo tweyanziza nnyo tweyanzege n'omutima ogw'omulungi. Amina. Kati ne bw'ogijjawo ne kagundi wazino gibalaga pasita waffe nebaza bannayuganda mwena abatubeereddewo okutudduukirira okutusonderako akasente naffe okulaba nga tuddamu mu bulamu bwaffe obwa bulijjo era temukomaoko Mukama Katonda abatuweere omukisa mu bino byemukola. Kyakabi nnyo omusajja gwe ajja kwebaza Mwonge Josefu ate Mwonge Josefu webale nnyo okubeera solidi beyanza tweyanzege abantu baffe okutubanga mutugulidde amasimu gano mwebale nnyo mwebalire ddala. Umaru Makato nebaza mwenna baganda baffe mwenna bakoze omulimu guno Beta Source senga babalenzi ne bakomuledisi mwenna nga emuyimiridde. Tusaba Mukama Katonda yemujja abaddizeewo tumire mu sitwago n'amaanyi gatuli wamu. Adaye muganda Kale gego amawulire amalungi genjagadde okubeera nga nsooka nga bane nammwe musobole okubeera nga mumanya mwenna abasonze amasimu g'abavubuka bano abasajja bano mwebale nnyo mwebalire ddala. At least omuntu mumuwa essuubi n'avaayo n'atabeera sitaaka nnyo bulamu kumwokya ate mukozesa byambyone kubanga wakati awo mu kuyaggayagga omuntu basobola omugawaaye abasajja tebalina okitegedde. So naye Secretary General nawe weebale nnyo weebalire ddala mulimu mulungi nnyo 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 nnyini ddala. Mu ngeri emu nzikiriza tugende wa Mariam Wangadya. Mariam Wangadya olunaku olwajjo twakutegeezezza nti akulira akakiiko akakosase Honorable Nkunyingi Muwada yavuddeyo ng'ali wamu ne komiti oba akakiiko bwe batuula ne bassa kimu ŋŋankuyege nti ab'akakiiko k'eddembe ly'obuntu balabika nga abajeemedde akakiiko kano. Era wakati Mariam Wangadya mu kugaana okujja olunaku olwajjo ng'ate banne bo bazze ku luli yajja bo ne batajja ne bamugamba genda oleete banno mwenna mubeerewo wano. Kati banne bazze ate ye teyazze. Ne bagamba waayi Mariam Wangadya ono alabika atuzannya dingidingi doole tetugenda kubikkiriza. Nkunyingi Muwada kwe kulagira wabula okulagira kuno oba yes ekiragiro kino kyavudde mu bammemba abatuula ku komiti eno okugamba nti bano banyoomoola. So ssentebe w'akakiiko n'alagira Mariam Wangadya alabikeko olunaku olwayo ku ssaawa 3 babakunye babasoye ebibuuzo byabwe baanukule. Olunaku olwaleero Mariam Wangadya talinze kumunona, talinze basirikale kumunona, yesitudde ye kennyini ne yeereeta. Biki ebigenda okubeera mu nda eyo? We twogerera obudde buno gwagenda mu maaso n'okubeera ng'otwekkaanya bali mu kukunya Mariam Wangadya, bali mu kukunya, in fact bali mu kukunya abakulu mu kakiiko akatakabanira
eddembe ly'obuntu mu Uganda mukadde kano abalwanirira eddembe ly'obuntu bali mu kwanukula bibuuzo ebyo ebyokusaasaanya omusimbi n'okwekolera gadibenga lye mu kitongole kino. So byebyo tugenda kuwa ebinaaba bivuddeyo. Weekuumire bwekuumizi ku mukutu guno osobole okubeera ng'ate obitegeera. Bwe manga nkuggyeko awo olunaku olwajjo waabaddewo Thanksgiving ey'omukulu Swengere yabadde yakwosa ggulo. Wabaddewo vibe yabadde y'amaanyi era ng'omugenyi omukulu yabadde Katikkiro wa Busoga eyavuddeyo n'agamba nti Bobi Wine bamuleke bamuwe eddembe lye. Nsaba otuweeko ku katono ku sawundi ow'akatambi ako. So weewo Swengere ono yazze yafunye emmotoka twagibalazeko olunaku olwajjo, ne mu kufuna emmotoka teyafunye yekka, yagulidde media team y'emmotoka Kapiata yeeyo gy'olengera eyo. Teyeefuddeko yekka, n'afuna emmotoka ebino ebimmotoka eby'amazzi just in case omuliro gukutta awantu, biki bikutta awantu, n'agamba nayo yiiyo njiguze. Naga kakati kenguze ezo eyange eriwa, n'alyoka yeegulira Toyota My Blazer, motoka ziizo. So Swengere totandise bubi awo oba ogendera. N'ekinyumidde nti ebifaananyi bya Mukama wo tobiresse mabega, kuba mukuba awadde speech kwabaddeko Kanso Elias Luyimbazi Nalukoola, n'ayagadde nnyo ebigambo bya Nalukoola era nga teyakomye ku kwogera bwogezi, yamunyizeeyo n'akakadde ka ssente. Nsaba otuwe ku Elias Luyimbazi Nalukoola. People power! Our power! Swengere juu! Kyagulanyi yeyawangula basebo ne bannyabo. Yenze Luyimbazi Nalukoola. Yenze member wa parliament wa Kawempe North Constituency. Obukulembeze bwa President Kyagulanyi Ssentamu bwasalawo ne bugamba Nalukoola toli muntu wa bulijjo, era ne bumpa okubeera Shadow Attorney General wa Uganda. Wonna nze ntwalawo mu Uganda n'entebe ne Nakasero yonna basebo ne bannyabo. Swengere weebale okola ebintu honorable, era olw'okuba nsanyuse ennyo olwa bino by'okola, ngenda kukuwa emiliyoni ya ssente oyongere okukolera Abasoga. Bino ebintu byatukola bantu mmwe abaawano tubalagako bulazi sampulo nti bwe tubanga ffe abatudde mu ntebe nga Kyagulanyi yalayidde mugenda kufuna ebintu matiribona. Mukama wange Katikkiro ne Bishop nsanyusa obalabako, era sebo Katikkiro kankubuulire nze ntwala Bishop bw'abazze Kampala ebize bupiiwe basebo ne bannyabo. The people power ra ja Yoyo Luyimbazi Nalukoola naye bwe yamala okufuna akalulu mu by-election eri
yagamba bannakawempe ebimu ku bizibu ebibasumbuwa emyala gye giri mingi kitegeeza endwadde zeegiriisa ng'ekigotta entula mu Kawempe. N'agamba eddwaliro lirino abalwadde b'amaaso mujje, abalwadde b'endwadde endala mujje, n'abakyala abagenda okuzaala weewaawo. So ye Elias Luyimbazi Nalukoola ku mukolo gwa Swengere bw'atyo bwe yatukoze. Mpola mpola abali bagamba nti nno ono mwogeza ddembe mumuwulira. Nemmwe mulabe ekifaananyi ekyo. Kyagulanyi ali mu buwaŋŋanguse, Lina Zedriga yafulumye, Muwanga Kivumbi wuuyo atudde ali mu kkomera. Bannaayi, Uganda yaffe. Oli n'akugamba nti babalanga ki? Nga tosobola na kunnyonnyola kye babalanga. Ensonga eyo tugiteeke ebbali. Bwe tumala ogitegeera nga Nalukoola atugambye nti President Kyagulanyi bw'abanga atudde mu ntebe bino tusobolera ddala obbikola. Waliwo olunaku olutegekeddwa era nga luwanjuddwa Ssaabakunzi. Njagala tuluwulire naawe munnayuganda obeeko ky'oŋŋamba. Gwe okirowoozaako ki? Okirowooza otya? Atuwe akatambi ako. Ffenna awamu bannastruggle, ffenna awamu abaagala His Excellency Robert Kyagulanyi, olunaku twalutongozza twalutuumye The Bobi Wine Day, lunaku lwa His Excellency Robert Kyagulanyi. Buli Sunday esooka mu mwezi, buli Sunday esooka buli mwezi, mark this, every first Sunday of a month tulina okubanga twambala t-shirts eziriko ekifaananyi ky'omwagalwa His Excellency Robert Kyagulanyi. Kale gwatalina t-shirt eriko ekifaananyi kino gifune ng'eriko erinnya lye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, ne bw'ossaako His Excellency Bobi Wine oba okimaze. Kale gwatalina t-shirt oyinza okukaluubirizibwa ne bw'odda ku kisenge n'ofuna omanye eryanda abamu bakiyita kisiriiza n'owandiikako His Excellency Bobi Wine, kati ne bw'okubya akafaananyi ng'oli ku kisenge ekyo erinnya nga livaayo bulungi. You'll be standing in that solidarity with us in this campaign, era ojja kubanga otambulidde wamu mu unity eyo gye twogerako. The details are coming. Ffenna awamu. Kakati mbadde ntunuulira akantu ako nga neebuuza ki ekiri emabega. Nyinza obutategeera abakulembeze lwaki baleese akantu kano, but nsobola okugamba nti nako kagenda kunyiiza abakulu mu ggwanga. Kubanga lowoozaamu amazaalibwa ga Kyagulanyi gabuna ne gakwata internet ne gagizingako bwe gati. Ng'oyinza olowooza nti mu ggwanga kye kifaananyi ekifulumya olunaku olwo. Lowoozaamu nga kampeyini eno etandise, nga buli omu amuwagira akubye ekifaananyi. Just imagine nga buli omu ayambadde t-shirt, atafunye t-shirt nga awandiise ku kisenge ne yeekubye ekifaananyi, buli omu n'apositinga. Olaba abantu banyiiga lwa buntu obutono bwe buti. Kati ate ekyo bali be baakutte eggulo baabakutte lwa kwambala red ne bassaako flag y'eggwanga. Kakati amakomera tegajjule. Olunaku lwa Bobi Wine's Day. Mpendowoozayo mu comment section. Era abakoze kino nze ndowooza beebale. Kino kirungi okukuumira omwagalo w'abantu mu matu g'abantu n'obuteerabira nti waali. Nti newankubadde mu ggwanga taliimu naye
abantu abamufiiringa abamuwulira abamukkiririzaamu bakyakakasa nti ye mukulembeze waabwe. Kakati mpa buwa akatambi ako katujje mu mboozi eno katuzanyire mu buzanyizi. Well, okay kale. Munzikirize mbebaze mwenna abakyatambula naffe nti mwebale nnyo mwebalire ddala. Ye Robert Mitembo Kyagulanyi Ssentamu bw'atakuba mu byabufuzi akukuba mu ndongo, bw'atakuba mu ndongo akukuba mu magezi. Ate tompakanye ekyamagezi. Gwe bw'oba oyagala okuwakana buuza Ssemujju Nganda. Abaludde mu byobufuzi, abamanyi mu byobufuzi, ono mwana atusanzeemu busanzi. A few moments later, Kyagulanyi yalaba bitwali tutannaba kulaba. Oyo ye Bobi Wine. Omuvulugira wano n'asirika n'akussa ku Holland. N'osaleeno ogenda okugguka muli nekkubo nga ye yayitawo ali mu ddala. Kakati mulino wogguse noga kituufu yatusookayo nga takugambye yogera nti nabasookayo oba saabasookayo. Ye Kyagulanyi. Nkugambye omusajja yagamba ali ebigere nga nkaagamu mu maaso gaabo abalowooza nti bamulwana. Sajjime bw'abanga ali mu maaso nga yava mu ggwanga, sooka weebuuze yabeeramu ati emyezi 3 nga tebamukwata. Wakati nga CDF agamba tewabeerawo embassy yonna emufulumya, gwe buuza yayitawa. Baali bamwagala oba baali tebamwagala? Agamba nti baali tebamwagala ng'ombuulira. Naawe agamba baali bamwagala kiriya ng'oŋŋamba. Anyway, endongo ng'eri awo byonna nga bigenda mu maaso. General Rwashande. Generali Rwashande bamubuuzizza agambye ntayi. Nze ebbanga lye ndabidde Kyagulanyi siina kalungi nakamu. Yadde n'akamu ke nali mulabyeko. Tugenda kutegeera lwaki ayogera bw'ati. Sooka omutwe. Sirabangayo ekirungi mu Kyagulanyi sikirabanga. Naawe nkikusabye n'ekikubula. Ne General Emmanuel Rwashande mpaka wali miyaga. Afande njagala kwanjula nesimanyi nkwanjulenga wa NRM oba wa PLU. Both. Ogwa wonna. NRM, the support of PLU. I am NRM. You are both NRM and PLU. Gomukubakkiriza nti after President Museveni, General Muhoozi Kainerugaba should come in and be the president of this country. Yes. Why? Because of the examples that he has shown. Akali bakenda. Okalabira ku mukondo. Okalabira ku mukondo. Abantu bonna abalala bazze bafuze amagye tugalabye. Oyo omugisha mutugoba ogamba yatufugako. Netwagenda mu operation. Omulimu yakolese gumanyi. Yegumanyi. Okay. Well, but now tulabika abantu abalala afande. Nti nobetaaga ekifo ky'obukulembeze bw'eggwanga. Oyina Robert Kyagulanyi Sirabangayo ekirungi mu Kyagulanyi sikirabanga. Naawe nkikusabye n'ekikubula. Bingi.
mbulirayo ekimu okuyimba okuyimba enyimba. Yes, is a musician. That is his job. Yes. Naye bwe bulungi bw'alina bw'asavinga abantu. No, but tugeze mu Kalulu afande yesimbye emirundi egi kuba president. N'afuna abazze bamuwagira. At some point yafunako buli miliyoni 3. Yes, batandaga vividly. Batasobola okugamba kubanga abalala omanyi bwe balaba omuntu omuwanvu. Omuntu omuwanvu balaba omuganda. Balaba Kyagulanyi mwana w'enkima oba w'eki. Ffenna ne tugenda. Naye nze mbuulirayo sikirabanga. Tulina kirungi ky'olaba. Sikirabanga. Sikulimba. Really? Aga Katonda mugulu sikirabanga. So tasobola kufuga ggwanga. Kyagulanyi. Kyagulanyi. How? He was a member of parliament the other. It doesn't matter. Naye afuga atya. Kweyanza. Mwebale nnyo. Kansooke ntereeze. Amazima gali Kyagulanyi tayagala kufuga. Ayagala kukulembera. Ekituufu General Ashande abadde ayogera ku mufuzi. Naye n'obuuza General Ashande lwaki Kyagulanyi tasobola kufuga. Ku myaka gya General Ashande tasobola kukubuulira lwaki Kyagulanyi tasobola kufuga. Nti normally ye wakubeera awo kukakasa mu mutwe nti tajja kufuga. Ne tasobola kukuwa nsonga lwaki. Kungu ayina wamugambidde omuntu yaliko member wa parliament. N'abuuza kitegeeza ki. Kati bw'aba musajja mukulu nga MP Mulambo ono tasobola kutegeera muntu atuuse mu lukiiko lwa ggwanga lukulu nti abeera ku level ya ggwanga. Bw'aba tasobola kutegeera nti Kyagulanyi yasoma era ayina ebisaaniizo oba ebisaaniizo ebimukkiriza ebimusobozesa okubeera omukulembeze w'eggwanga. Bw'aba takimanyi nti ono yaweza emyaka 18, bw'aba takimanyi nti ono senior citizen, in fact senior citizen, akoze ebyobugagga mu ggwanga, ayina emirimu egiina, ayina abakozi abasukka mu 3 mu 4 mu Uganda. Bw'oba ogamba asobola kufuga atya ensi, then bw'oba toyina kizibu ku mutwe, oba tomanyi kyoyogerako, oba obeera kipingamizi nga gw'oliwo kukakkanya. Amusajja agambye mbu amagye tugalabyeko, General Mugisha muntu yatufugako. Yafuga magye teyafuga ggwanga. Yafuga magye teyakulembera ggwanga nedda. Tulabye Mwami Museveni paka we tutuuse nga tulabanga ne General Muhoozi ayagala tannabeera naye ayagala. So General Ashande mumuwe ebimuli bye ng'akyali mulamu, mumusiime ku lw'ebigambo ebirungi ebyo byayogedde, ate tunaabeera ku ekyo. Munzikirize nga tugenda mu mboozi eno nkutegeeze ku Sheikh Ashraf, omusomi ate era omulombi wa dduwa, munoonyeeko gwe ayina ebizibu eby'enjawulo asobole okubeera nga akuyamba mu ebyo ebikutaataaganya, ebikusumbuwa n'ebyo ebikusuza akukunadde nga lumonde mu kikata. Mukubireko muganda wange ku nnamba y'essimu omunnyonnyolemu omubuulire nti kino kikalubye, kyatasobola ajja kugamba si kisobola, kyasobola ajja kugamba nti tuula emboozi esobole okubeera ng'egwa makerende, ensonga yo ngitegedde era nja gikolako. Munzikirize ndowooza nzigyewo lumu ne Lewis LJ tukola ebitabo. Gwayagala ebitabo obungi bwonna mu buli kyoyagala ku kitabo, oba oyagalako ki, gwe tubulye nti njagalako kino ku kitabo,
fe tujja kikuteerako oba manya oba baaji ya ssomero oba oyaga oba kifaananyi gwe kyoyagala tukubireko. Tetukola bitabo byokka, tukola ne liquid soap. Tugamba nti mu kala ez'enjawulo akawoowo keeko, ekyovu kyekyo, tukubireko ng'oli mu bitundu bya Uganda wonna weoli tuderivalinga. Ebipimo byonna byoyagala tutandikira ku lita 5 okoma yonna gwe gy'oyagala tukubireko. Naawe ayagala okuyiga okukola liquid n'ebitabo, ayagala okukola liquid n'ebitabo, kuba ku namba y'essimu eri wansi awo, essembyeyo 237 tusangibwa Salama Road e Makindye. Tukubireko tusobole okubeera nga tukwatagana. Kanveewo tugenda buterevu mu mboozi ya NTV eyakoleddwa olunaku olwajjo ku bavubuka abaalumba omuzannyi w'omupiira David Awori ne bamukuba okumaliriza nga bamumizizza omusu. Emboozi eno enyiiza naddala bw'owuliriza agavubuka gano, nja kusaba ogituwe tugigende mpola oba tugikwate mpola gituwe. Mu kire kyakesa olunaku olwokusatu ng'ennaku z'omwezi nnyo omwezi guno gwe tulimu, ekikangabwa kyabutikira abawagizi b'omupiira ko n'abatuuze b'e Makindye mu zooni eya Dubai ku luguudo lwa Nalinya Mpologoma. Abavubuka abatasooka kumanyika bwe bakkakkana ku musambi w'omupiira David Owori Kakano omugenzi ne bamukuba agakondeko n'emisambagere, oluvannyuma ne bamubetenta omutwe ekyamuviirako okufiira ku Case Hospital gye yali addusiddwa. Enkeera w'enjege eno kyazuuka nti omugenzi ye yali kapiteeni wa ttiimu ya SC Villa. Era ng'okugwa ku migandu yali atambula dda waka ku ssaawa nga 2 ez'ekiro n'agwa mu kabinja k'abavubuka abatagala kukola ne bamukakkanako nga balinga bamubanja ne bamukuba nnyo. Bagenda okumwekebejja ng'alina essimu ekika kya iPhone 14 Pro Max ne bakuulita nayo. Okufa kw'omuvubuka ono kwakosa bangi era ne balajjanira nnyo poliisi ku luno ekole ekyamagero ereme kukoma ku kyakunoonyereza, wabula abavubuka bano bakiwa gye bakwate ebalage ensi ate bavunaanibwe ng'amateeka bwe galagira. Bino nga bigudde matu ga poliisi yatandikira okweteekateeka n'eyita abakugu bayo be yeesiga mu kufuuzako n'okufeffetta abampembe bano ebagwe mu buufu. Olw'okuba abampembe bano mu kutta Awori bagenda n'essimu ya iPhone, poliisi yasalawo okweyambisa akawenda kano erondole essimu yonna gye yali abagirina bakwatibwe. Ekiwendo kino poliisi yakitandika mu kire kyakesa olwokuna mu bitundu eby'Ennateetoko ne Kasubi Lubya gye yakwatira abavubuka 2 abagambibwa nti bo gwabwe gwa kugula ssimu enzibe nga n'olumu be batuma abazibba. Enkera ku Lwokutaano bano bakera mu Kisenyi gye bakwata omuvubuka eyamanyikako erya Frank eyakaziwako ery'omusezi ngono yayambye nnyo poliisi okutuuka ku buwanguzi buno. Ng'ojja okukwatibwa kw'omusezi baagattako okwaza emmotoka z'abavubuka bano gye baagula ku nkuyanja y'amasimu nga gakukuliddwa mu mmotoka zino okwali n'eya mukyala w'omu ku bakwate. Mu mmotoka muno era mwasangiddwamu n'obusawo okuli obw'abakyala ekyayongedde okukakasa poliisi nti amasimu agasinga banyakulamanyakule ku batambuze. Nga beeyambisa omuvubuka ono eyakaziwako eri omusezi gwe bakutte mu Kisenyi, poliisi yatandise okufeffetta essimu y'omugenzi olwo nga baguliziddwako nti abagirina kuliko amanyikiddwako erya Alaali kuno omulala Kato. Omuvubuka ono yakaziwako eri omusezi abadde amanyiganye nnyo n'akabinja konna akabadde n'essimu eno era asigadde awuliziganya n'Alaali ko ne Kato ababadde balina essimu n'abasaba essimu bagimuwe agitunde kubanga yabadde etuuse okubaleetera emitawaana. Bano babadde bategese okusisinkana mu kibuga mu budde obw'ekiro kyokka ababadde n'essimu balabika nga babaddeko kye beekengedde. Essimu bagiwadde wa bodaboda n'agireka mu kabuyonjo z'akatale ka Usaafi, olwo ne balagira omusezi agenda agikimeyo. Ono twakizuulidde lisenga essimu ezingire mu papula buno tenza kulondoolwa era nga teba na netiwaaka. Ku poliisi ebyezzeezuula okuviira ddala ku Lwokuna kwe yesigamye okuzinda amaka ag'abateeberezebwa okwetta mu butemu buno ennamuŋŋwana ku Luyinja ko ne Kasubi Lubya n'ekwata abavubuka embulakalevu 4 ko ne bakyala baabwe nga bano basangiddwa n'obujulizi obumala okukakasa nti be bakola ettemu lino. Yajjanga n'ensawo nga mulimu era bintu ebiwaleti masaawa olumala bitwalawo ajjamu amasaawa ne waleti nabisula n'ensawo nezisigalawo. Nga bali ku poliisi ekatwe enkya ya leero abavubuka bano beewaddeko obujulizi nga bwe bakola ettemu lino mbu kyokka bo tebamanya nti gwe baakuba yali muntu wangizo nnyo mu ggwanga. Twali mu kunoonya ssente fulanga n'amukuba omugere
ne mujja yesimu shege ekitooke kyali ani alali yamukuba Franka nze nemukwata musawo Franka namuzaako ekigatto. Bano balumiza munnaabwe Frank yeeyita omusezi era ng'obudde yayambako poliisi mu kuyigga banna abalala nti omu ku baduumizi abakulu era nga yetaba butereevu mu kwasa owooli omutwe. Alali bamuyita alali noono ono yamuzaako waliwo olifulanko lyayina ebirevu eya paati yaddayosawo era oweddawaaliwo. Batubudde nti newankubadde bakwatiddwa waliwo bannaabwe abalala okuli Alaaliko ne Kato abakyalira ku nsiko ate nga bano be baali bannyini mulimu. Azinga akabuluka mu kaveera akaboya akanatambula nakwatanakwata asinga ddala n'okuba abantu obuyinja oyo Fulanka n'oyo Alaali abo abasatu awo ne Kato awo basinga n'okwaba obulabi nnyo ekyenkugamba oyo Fulanka mwennyini kale newuunyiza ejja okulanga akolagana n'abasirikale nga ate naye omu ku bantu ababa bakba abantu oyo Fulanka. David Fulanka n'oyo Kato mulongo bayinaki engato z'ebyuma bebalina engato z'ebyuma abantu basatu. Abavubuka bano basabye nti bwe kiba kisoboka basonyiibwe kubanga tebalina kigendererwa kya kutta muntu wabula okunyagana ddala essimu basobole okufuna ekyokulya. Njagala banyambe nange kiriyo okusoma fale balira abansonyiwe sina nakuzina n'omulimu nkola. Engatto z'abavubuka bano zasangiddwako omusaayi ekyongedde okubaluma nti siwali kubusabusa bano bwe batomu bennyini newankubadde nga wakyaliwo abayiggibwa. Poliisi mu kaseera kano tennassa mukono mu muyigo gw'abavubuka bano ababiri oluvannyuma bonna bagasimbaganira omulamuzi banyonyole gye bajja obuyinza okutta omuntu olw'essimu ye gye yeegulira. Kakati okusookera ddala njagala kusooka okwebaza Uganda Police. Mwebale mukoze omulimu omulungi newankubadde waliwo ababiri abatannakwatibwa naye waakiri kubanga emisango mingi ejijja ne gigendera awo naye mukoze omulimu omulungi okukwata abavubuka bano. Bavubuka bato owulidde bwe beewaako obujulizi bo bennyini nga bakakasa nti be baakola ekikolwa. Essimu eyogerwako 14 Pro 14 si zina ziri 17 teweza na miliyoni 3 baakuba omuntu ne batwala obulamu naye mu mboozi yaabwe bagamba nti baali tebagenderedde kutta bo baakola mulimo kunoonya kyakulya. Baali tebagenderedde mbukutta baali bakola mulimo kufuna kyakulya. Batutte essimu kati oyo omuvubuka oyo mumanyi abantu abawangalira ekibuyaawo ono omwana mumumanyi kyana kikuze juzi wano kyana kito nnyo kibadde kiwangalirawo kibuya. I think ne bazadde bakyawo we bali Dwagaviri ne kyana kito nnyo. So owulira abaana bano enjogera gye boogera omwana akugamba mbu bamusonyiwe ne agamba omusonyiwa owulidde emabega nga abawala bali bakyala baabwe bakugamba nti babadde nga baleeta amasimu n'amasaawa naye nga bwe bagaleeta bajjamu mu wallet n'obusawo bajjamu amasimu n'amasaawa wallet ne bakasuka eri. Kitegeeza kino tebakikoze ku awooli yekka David bazze bakikola ku bantu ab'enjawulo. Katuweebuuze okutta awooli bakatta bameka era oddemu gy'owulira ono agamba nti bazinga akayinja ne bakakuba golooza obuyinja obwo bwa minzaani obwo bupeevu obwo bakabukuba abantu bameka era kube babukubye bameka abasimattuse kuba kino kibinja
owulidde buli omu role gye yakola. Waliwo eyalumba n'akwata, ono najja n'asikamu essimu, omulala yakuba kapeeva, waliwo eyakuba omugere. Buli omu yakoga mu grupu yaabwe, buli omu akola. Bwe bakuba abantu basatu, manya nti ku basatu tekubula kaafa. Omu emagomba asimbayo kitooke, omulala yabasimatuka. Katubale guno omulimo bagukoledde ebbanga ki? Era bakubye abantu bameka? Kwabo be bakubye bameka abafudde? Omusiru ayimiridde awo ali mu kwoza nti bansonyiwe nzireyo nsome. Oli akugamba nsaba bansonyiwe, sijja kubiddamu, nafunye n'omulimo era kati nkola ku washing bay oba ku washing bay. Kati labayo abo bali mu society. Oleete emmotoka yo bajoze, ye naaziga omulimo n'ayina akasente, n'atemezaako babboyi be ne bamaliriza nga bakukubye bakusse. So nkimanyi bano abaana balina bazadde baabwe, balina barelativu baabwe. Kino kye ngenda okwogera saagala munkwate bubi, saagala munfune bubi. Bano abaana beetaaga kusiba emyaka egiwerako, babajje mu bantu emyaka nga 4. Singa siki waliwo ebibonerezo ebyandibadde ebikakkali ku muntu atta omuntu mu bugenderevu. Waliwo ebibonerezo ebyetaaga okuwa abantu nga bano abatta abantu mu bugenderevu. Nkimanyi mu mateeka tekikkirizibwa, naye abantu bano nabo baba beetaaga oluusi kujjawo kisindike sigino eri omulala ayagala okikola. Baana bato bwe baba bali wala nnyo, bali myaka 25, myaka 26, 27, tebasukkawo, batunuulire. Baana bato ni omulimo gwabwe kubba, kulumya na kutta abantu. So poliisi mwebale nnyo omulimo guno gwe mwakoze, n'ababiri abasigadde mu bakwate. Tusaba mu bakwate, ate nga kyetukkiriza mujja bakwata, tewaliwo kuwannaanya. Then former AIGP Hassan Kasinje avuddeyo n'akuba omulanga, n'agamba nti abakulu mu ggwanga bandibadde babateerawo ekitongole eky'ebyokwerinda nga specifically kitunuulidde bannabyamizannyo. Nsaba omutuweeko then tukomewo. That's when I saw the first game. They were separated by a railway line. Okay? So this side is more dangerous. And if you live around there, you are going to get knives. What am I saying? Let's start from that. Can we have a unit in the Uganda Police Force that is responsible, solely responsible, training, recruitment, training, understanding all these things that go within the sports, not only football, but even others. Just like we have tourism police, agriculture police, then we have counter-terrorism, then we have field force unit. Can we have a dedicated unit within the Uganda Police that is responsible for sports? They know who is playing. They read the kind of reports that you give. Let me tell you. Do you know
tons and tons of information on this very show that you've given this country for so many years? Can we go to the police and find out if anybody maybe has one article from Andrew in the Monitor, where you can sit and say, by the way, we played the game, this happened, what did Andrew say? Who's been following that? No one. And I can tell you, no one, because I have that background. My advice to them, to my colleagues, and I can talk to them definitely, but this is a sports show, and things must be said. We need that. That is number one. Kale, ye Asani Kasinje. Oyogera ki ku nsonga ye? Awo nze nawe nkulinze mu comment section. Now, bwetubanga tuvuddeyo eyo, katufune ku Ibrahim Ssemujju Nganda. Soko mutuwe, then tugende. Honorable Kyagulanyi yagendera eweeru, okulowooza kwange kwali kulowooza nti yali akyasobola okubeera, nange era si we nagendera. Naye buli muntu abaako by'amanyi omuntu omulala by'atamanyi ekiseera ekyo. Kyobola Dr. Besigye okutandika okulwanagana ne Museveni yakutandika mu 2000 mu mwezi gwa Novemba awo. Era abamu ku bantu abeemwegattako oluvannyuma nga bawonale bamanya Mushega bajje n'omuntu baatuuza meeting yawo mu public service ewandegeya ebiseera ebyo nga amanya Mushega ye minister wa public service ne batuuza meeting ewandegeya ne baga nti Besigye Museveni sooka omuleka agenda kwesimbawo kisanja kimu agende. Kati boye yali endaba yaabwe. So endaba yange Honorable Kyagulanyi yagendera yali ekyo, naye kati ekyuse kubanga nali sinaba kulabayo muhoozi ng'akwata omuntu n'amutulugunya naye ng'ate bw'ataddewo ne pate bali waka bajaganya Lukwago tumukubye kati afuka Lukwago tumukubye. Ebyo bipya bizzeewo bbanga lino. Kati ye Honorable Kyagulanyi yagendera yalina assessment ffe gye tutayina nga tulowooza nti tukyasobola okugenda mu maaso ne struggle mu Uganda. Kaakati saawa zino nange ndowooza yange yakyuse teyawukana naye gye yalina luli kati nange njira naye tuteka ekiseera ogifuna mulimu n'alina saawa zino ne mulimu Ssemujju komawo osanga n'omu kwabo naye wanayitawo ekiseera nga nti ng'alabyeyo ngeddo kati bwe bityo bitambula buli omu w'obeera oli by'obeera olaba by'omanyi saawa ebyo bikuleetera okusalawo ky'osalawo. Kakati Ssemujju Nganda oyinza mwanukula otya? Wandowooza buli ekimwanukula tukyogeddeko. Ne ndowooza abasobodde okutuuka mu ddakiika zino munzikirize nziremu ebigambo bino. Eno emboozi abazze bagoberera ngikoze nagikola way back, I think it was 2023. Kyagulanyi yagenda mu America n'abaako meeting gye yatuulamu n'akomawo. Bwe yakomawo Besigye n'agenda, abantu be bamu abaatuula ne Kyagulanyi be baatuula ne Besigye. Ne bagamba Besigye engeri y'okusobola okukwata obuyinza mwegatte ku ono, muforminge force nga mwegasse. Besigye yava mu America nga akkiriza, era bw'akomawo agenda ku ofiisi yaabwe gye baali bataddewo e Katonga, abayita batuula. Bw'abayita, abamu ku bantu abateekawo olusozi Gambalagala of course baaliwo, ne twogera ku abo abandibadde bawagira ekiteeso kya Besigye nga baakigaana. Mwe muli Ssemujju Nganda, mwe mwali Munyagwa by then ng'akyalimu, n'abalala abaaliwo, Bammeeya Lukwago bonna baalimu. Ne bateekawo ensonga 5 Besigye yabaga bannaaye twegatte wali. Bano nga bagamba balina ensonga 5
Esooka yali okwegatta NUP eyo nga Besigye yagiina oba okukolera awamu. Eyokubiri kusigala nga bali pressure group. Eyokusatu yali ya kwebuuza ku bannayuganda. In fact nga bagamba kukola kibiina naye ekyo balina okwebuuza ku bannayuganda. Tukole ekibiina oba tetukola kibiina? Era baatandika kugenda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ensonga zaali 5 2 nzeerabidde. Ne bagenda. Era bagenda okuvaayo nga basiza kimu nga nkuyege bakole ekibiina. Kwe kutandika PFF n'akabonero k'akasimu alo. Naye nga bano ensonga bagyetoololeza ku ki? Bo balina kiri nti oyo yakajja mu byabufuzi n'ekirala baamuzalawa baamujerega. Emirundi mingi omuntu abeera wabweru w'ekisaawe naye ng'alina interest mu muzannyo alaba nnyo ensobi. Ng'alina interest waliwo abeera ebweru nga tebimulya. Kyagulanyi yali wabweru w'ekisaawe ky'ebyobufuzi naye ng'alina interest mu byobufuzi. Kyova olaba ennyimba ze zaali zoogera byabufuzi naye ng'ayogera ku ebyo ebiganye. Ng'awa ne solution butya bwe birina okufikisingibwa. Agenda okulaba abyogeddeko n'amagezi agabawadde na buli kimu akikoze tebikoleddwa najja yeenyigiremu. Kubanga agenda okuyingira ekisaawe ng'amanyi aw'okulinnya, amanyi ekituli eky'okuziba, yajja abimanyi. Nga ne bannabyabufuzi bano abali ku opposition abeetegereza abamanyi. That's why bangi mwefudisi Bassemujjuŋŋanda n'abalala bwe yabatuukirira okufuna kaadi y'ekibiina baagimumanga balabanga kazannyiikirizi. Kati n'ekyo nakyo baakiina mu mitima gyabwe. Tubeera tutya wansi w'ono omudongo omuyimbi obiwulya Ssemujjuŋŋanda abadde ng'abyogera. Si lwakuba nti Ssemujjuŋŋanda abadde tamanyi Kyagulanyi kyakola, abadde akimanyi naye kupinga. Omala kwesanga mu kizibu n'omanya nti bulijjo gwe mpinga ate yalina akampisaawo. Kakati abyogera. Ne bannabyabufuzi abakyali mu Uganda nga bw'obadde ow'example giweera ku Ssemujjuŋŋanda nga weewala eya Kyagulanyi. Kati ogenda kuvuma Ssemujjuŋŋanda wangi dwa kitozuukuka n'omanya nti ekintu kyafa dda. Mundeke nve ku Ssemujjuŋŋanda naye naawe baako ky'oŋŋamba. Baako ky'oŋŋamba mu comment section ku Ibrahim Ssemujjuŋŋanda. Nze ŋŋamba buli kimu akikola akimanyi. Katuveeyo tugende eri Dr. Chris Baryomunsi. Dr. Chris Baryomunsi genda ku mboozi ya Besigye eno. Olunaku olweyo ng'asinziira ku mukutu gw'amawulire ogwa NBS, Dr. Chris Baryomunsi avuddeyo. N'agamba nti njagala kubeera nga nkufunira ku bubaka bwe obwa Chris Baryomunsi. Kakati Baryomunsi Baryomunsi avuddeyo n'agamba nti abantu bwe yagenze mu ddwaliro, emboozi eno twagikoze twagikuwaddeko olunaku olwajjo. Abantu abamu bwe balabye ng'agenze mu ddwaliro ewa Besigye
kino bakifunye mutima mubi na mutima mulala. Bali omunsi agamba nti eggwanga terisaanidde kubeera nga litambula bwe lityo. Eggwanga terisaanidde kubeera nga litambula bwe lityo. Tuteekeddwa okubeera nga tukkiriziganya ku ebyo ebitakkirizikanyikako. Ayongerayo n'akugamba nti yes, Besigye gwe mwogerako tuva ku kyalo kimu ewaffe. Besigye gwe mwogerako Munnayuganda nga Munnayuganda omulala yenna. Ate nze minisita w'ebyobulamu mu ggwanga, omulimo gwange kutaasa bannayuganda ku ndwadde. Besigye y'omu ku bannayuganda. So gwe wenna eyakemmentereddwa emmeeme ng'ogamba okemmentererwa nze nkyogedde, but ngezaako okufuna ekigambo kyenkozesa ekyamangu ku Besigye. Ensonga eno wandibadde ogijjamu enta. So Chris Baryomunsi ayongera defending olunaku olwali agambye mbu ensonga zagenda zitwala wa General Yoweri Kaguta Museveni. Kuno avudde agamba abajjonkezi nti mmwe hey mutunule eno ebyo tebigenda kukola bwe bityo. Nga tufuna akatambi eyo katuveeyo. Nsaba tuwe katambi ka Dr. Sarah Birete ng'ayogera ku kisanja kya Mwami Museveni kino kyeyatuuma teri kwebaka. Teri kwebaka kituwe. Kati bagambye kisanja teri kwebaka. Naye abakugamba bakadde nze bajja wano nga alina emyaka 9. Kati batugamba nange nkadde kenyini. Kati batugamba teri kwebaka. Lwaki tebatugamba teri kwebaka nange nga nkyali muvubuka kubanga sikyali muvubuka. Kati abazeeyi be batugamba teri kwebaka. Kisoboka bo basobola okubeerawo nga tebeebase kyekisooka. Ekyokubiri emyaka 4 lwaki basalawo kwebaka emyaka 4 kati bakadye bwe bazuukusa abantu. Amakulu ga teri kwebaka ogategedde. Ngategedde okwebaka tekyetaaga interpretation by'omakimanyi. Si tuno. Saagala muddemu kubuzaabuza abantu. Buli omu amanyi kyekitegeeza kwebaka. Kati babadde wano bajjanga bavubuka. Lwaki tebatandikirako ne bagamba abantu teri kwebaka nabo nga bakyalina amaanyi ag'obuvubuka naffe nga tugalaba. Kati bakadye tetulina amaanyi getulaba teri kwebaka. Bategeeza ki? Ekyokubiri bagambye nti kisanja no corruption. Twalaba mu kaluuka NRM kenyini Kololo esente zijjudde obungi. Abanauganda kati bazirabangako ne bakulu mu NRM ono ngali Kololo wali Kololo twaziraba ojja kuddamu twaziraba era n'abakulu mu NRM ne bavaayo njako ekyokulabirako ky'abantu bali nga bali ku seeki. Honorable Mike Mukula, Honorable bali omunsi ne bakaba sente ziyitiridde. Honorable Kadaga ne bakaba fera nga tulaba ku kamera. Kati Honorable kino bagamba nti abo baali balimba bakulu mu kibiina kya NRM ne bagamba sente ziri kolote zisoboka. Era omukulu n'atuula n'aziraba n'atunula kamera bamedia ne bazireeta eggwanga lyonna ne ziraba sente ekololo. Kati bavuddeyo ne batugamba no corruption. Ate nga bagenda kulayira twalabanga minisita omu bamusalidde omusango guno ogw'amabaati Nandutu. Baali ba minisita 22 omuyeka koti yasalawo omuyeka gwe babonereza musango emirala bagijayo. Era nekya Honorable Kinobe kyagambye nti president yasonyiwa ababaka kyali mu bukyamu. Mu constitution president kituufu asobola kusonyiwa omuntu naye amusonyiwa nga process ya court eweddeyo prerogative of mercy. Talina buyinza obusonyiwa omuntu makati wa court. Era kyeyakola interference with the judiciary. Talina buyinza obwetaba mu nkola ya court. Tabuyina alinda process negwayo omuntu n'amalayo
appeal process prerogative of Mase Committee eberako Attorney General netuula era tulina ne criteria. Kale bye bigambo bya Dr. Sarah Birete anzikiriza tumuteeke ebbali. Kale tetugenda sukkakaawo, njagala kubeebaza mwenna betutambudde nammwe, mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutugoberedde okuva gye twatandikidde okutuuka wano tugeze mu maaso n'okubanga programu tugimaliriza. Mwebale nnyo okutugumiikiriza, mwebale kulaba era mubadde balabi balungi. Ku lwa Katonda n'ensi yange mbaagaliza bulamu bulungi. Moganya abadde ku lensi era yabadde ku mapeesa. Obeere bulungi, mweraba.